Tana mukanga helicopter gene kitala kyekibamulisiza byonna bye bakola mu bulumbaganyo obwo nasobodde okwesa obukodyo nenemulula nentoloka mu maka gange naye nga kimanyi tine kati bali mu kunnoonya mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ngenda kusoma mwezi 15 lwetwalo paka nakati oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 15 bwe twava mu kulonda oyinza okugamba nti gwe mulundi ogwasemberayo ddala bukyanga tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lukale era nga yali azze kulonda oba kukuba kalulu ke ng'ali ewamu ne mukyala we Baby Utingo Kyagulanyi. Engeri internet mu biseera ebyo gyetaaliko abantu twali tusobola kuddamu kumanya wa watuufu waali era buli omu yali ali wuwe okuleka amawulire agaafuluma ku olwo olunaku ng'amaze okulonda. So ne tumalako olunaku lwe-15 ne tumalako n'olunaku lwe-16 nga tetumanyi watuufu waali. Kakati ku lunaku lwe-17 internet lwekomawo olwo lwe tusooka okutegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali avuddeyo ewuwe mu ngeri gy'ataatunnyonnyola n'agenda mu kifo era ky'atannyonnyola era ng'okusinziira mu bigambo bye yali agamba nti yali ayagala agende mu kifo we yali wasobola okwogerezeganya n'abantu nga tataataaganyiziddwa kubanga mu kiseera ekyo mu maka ge ab'ebyokwerinda baali bamaze okuba nga bageebungulula. Ekyo ki ekyamazima nakyo si kyakyama nti omuntu yenna ng'awangaalira okumpi n'amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe yenna ayinza okwagala okugendayo ne wenjogerera kati ab'ebyokwerinda weebali okwetoola amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe twayogerako ne bannaffe ab'ebyokwerinda omukulu Kituma Lusoke ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yatugamba nti nno abadde mu house arrest ye ne mukyala we, ate Kituma Lusoke yabisambajja n'atutegeeza nti tebamukwatangako era n'atusuubiza nti poliisi lw'eryagala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ejja kuvaayo butereevu etegeeze bannansi lwaki bamukutte era bamukwatidde ki nawa we bamukwatidde. Wabula n'atangaaza nti security eno gye tulaba okwetoola amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ebyokwerinda bagenderera kukuuma bifo bwe balowooza nti nno wayinza okubawo security threat, so nga kya buvunaanyizibwa okukuuma ebifo ebyo. Kituma agala okutegeeza abantu bonna nti candidate Kyagulanyi ali wuwe Emagere e Kasangati mu Wakiso district, tali under house arrest. Bwe tuba tuli ba arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kubategeeza tubawe n'ensonga kulaki twamukutte. Agala okutegeeza Kyagulanyi agamba nti bwe nali ewaka nali mu house arrest, ab'ebyokwerinda batutegeeza nti nno ffe twali tukuuma bukumi butebenkevu naye twali tetumukutte. Wabula oli akuzzayo n'akubuuza nti house arrest yandibadde etya era n'ekyefaanaanyiriza nga house arrest kyandibadde kitya. House arrest erina kuba nga ekuweereddwa mu mateeka nga kkooti ey'omu mateeka n'obaako omusango maybe oguyinza okuba nga gukusingisiddwa ne bagamba nti ffe kyokukutwala okukusibira mu kkomera genda obeere ewakaawo naye ab'ebyokwerinda bagenda kukuuma ennyumba yo obeere nga tosobola kusukka luggya lwa mu makaago. Wabula bw'ogenda mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akutegeeza nti ab'ebyokwerinda baabuuka ne bagwa mu kikomera kyange ne bamenya kufulu ya geeti yaffe ne bamaliriza nga kati be bali mu kontro ya geeti, kitegeeza nti be basalawo oyo ayingira
era be basalawo n'oyo afuluma. Ne batakoma okwo ne walabibwako ennyonyi namunkanga mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabibwako mu bwengula ng'egezaako okubanga emulisa okwetooloola amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'emabegako awo ne walabibwako ku videos ezaakwatibwa nga zisinziira mu compound ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akanyonyi ne ka kamera ak'omu bbanga kamanyiddwa nga drone nga nako kagenda mu maaso okubanga kalina obubaka bwe kagezaako okukwata oba oli awo ebimu ebiri mu kikomera. Now, the debate of house arrest, police webeegiganye ono asobola okuba nga yagamba nti ndi house arrested lwansonga nti nno eddembe lyange lye neeyagaliramu nga ndi ewaka wano nga temuliiwo erimu sisobola kulifuna. Now, ekibuuzo ne kibeera oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okudduka mu maka ge olw'ensonga ye ze yatunnyonnyodde nti yadduka okubanga yali ayagala kwogerezeganya n'abantu ab'enjawulo maybe nga tayingiriddwa, kyetulowooza nti erisobola okubeera eddembe n'okusalawo kwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okudduka ewaka, the first question is lwaki ebyokwerinda bisigala nga bikuuma amaka ge era nga bitangirawo yayingira n'afuluma? Ekibuuzo ekyokubiri, Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna waali yonna gye yeekwese ne wonna we yalaga, ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso okusuula enkesi era nga singa baba bamuguddeko bayinza omukwata? Kibuuzo namba 2. Ekibuuzo ekyokusatu, Robert Kyagulanyi Ssentamu we twogerera kati byonna video zagenda mu maaso okubeera nga ate akola azikola asinziira wa? Azikola asinziira mu ggwanga ye Uganda oba nga yabuuka dda n'afuluma n'agenda ebweru w'eggwanga? Embeera essaawa zino eyongedde okusajjulwa ate obubaka obuteereddwa ku mutimbagano mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ate era nga chief ye CDF mu ggwanga muno olw'ebiwandiiko eby'enjawulo byagenze mu maaso kubanga ate ateeka ku mutimbagano ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Now, olunaku olwaleero bye tugenda okutubanga tugenda kubanga tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate mu kalulu akakafundikira ak'omwaka 2026, security ye ne status ye weeyimiridde oluvannyuma lw'okumaliriza akalulu ka bonna akaama kamala okufundikirwa. Musibe, anoonyezebwa kusibwa, oba his free asobola okutambula bulungi nga munnansi yenna mu ggwanga lye n'agenda mu bitundu by'eggwanga byonna nga bannayuganda abalala bwe batambula. Same official awo wetugenda okubanga tutambulira. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kale ku Same Official najjo osinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako ne nkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Yongera okubanga ate video zino ozirayikinga ate zisobole okuba nga zituukira ddala ku muntu oyo wandyagadde zibe nga zituukako. Tukyagenda mu maaso n'okutunula ebimu ebyenjawulo bigenda mu maaso okubeera nga ate bitambula oluvannyuma lw'okumaliriza akalulu akalondebwa ngenda ku z'omwezi 15. Emboozi z'akalulu zikyagendera ddala mu maaso tuzizingazinga mu live gye tukuba ku ssaawa 9
osobola okutwegattako awo ne twongera okunyumya emboozi eyo negguka bulungi. Now olunaku olwaleero mu bye tulinawo ebikulu by'emboozi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu awatuufu waali n'embeera y'obulamu bwe entuufu etandise okweraliikiriza naddala abawagizi be okusinziira ku bintu ebitandise okubeera nga bigenda byetooloolera mu mbeera eno mwe tutambulira wadde nga bannaffe ab'ebyokwerinda baavaayo ne bongera okutangaaza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamunoonya tebamusibangako ate era bwe banaaba bamulinako ensonga bajja kuvaayo emisana ttuku basobole okubeera ng'ensonga bajanjula bulungi. Wabula ekyo kiyinza okuba nga si kigambo kimala okusobola okumatiza n'okukkakkanya emmeeme z'abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu zitawakkale bagambe nti ab'ebyokwerinda nga bwe batugambye nti tebamulinaako buzibu katuwummule. Now mu mwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo Yoweri Kaguta Museveni bwe yasookera ddala okuvuganya ne Dr. Kizza Besigye, oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo akaali kajjudde ebbugumu, amawulire gaatuuka mu bannayuganda nga retired Dr. Kano Kizza Besigye we yali yeemuludde n'ava mu ggwanga erya Uganda bw'atyo n'agenda mu Johannesburg ekibuga eky'e South Africa. Wabula mu biseera ebyo abaali bagatambuza baatutegeeza nti nno okusobola okuyita ku bannaffe ab'ebyokwerinda nga tategeddwa, Besigye yeesiba kabuuti oba yeesiba busuuti n'awodola n'afuna wiivu eyali awo n'assaako earing n'emimwa n'agisiiga n'assaako bugalubindi bw'atyo n'asobola okuba ng'ayita ku basecurity era abamu abaamulabako baalaba ekikyala ekiddugavu ekyalina eriiso ne balowooza nti oba kyali kiganda kya Katoluwaama, kumbe yali Dr. Kizza Besigye. Ebyo nno byebimu ku birowoozo ebitambulira essaawa zino mu bwongo bw'abawagizi ba National Unity Platform nga bagamba nti oba osanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesezzaayo enkola yonna n'asobola okubeera ng'ate yeemulula. Wabula ate bw'otunuulira videos ez'enjawulo ezigenda mu maaso okubeera ng'ate zitambula zikomyawo emmeeme eyo ne zikulowoozesa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga mu ggwanga akyalimu. Ekibuuzo ekinene, Robert Kyagulanyi mu ggwanga mwali? Bw'otunuulira interview eyafulumya olunaku olwajjo ng'efulumira ku mukutu gwa CNN ekulaga nga environment we yakwatibbwa mu ggwanga erya Uganda. Bw'otunuulira omukyalo oyo eyakoze interview ku Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo lwennyini, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform bwe yabadde akutta ebintu okubitwala mu maka ga Kyagulanyi okusobola okuba ng'ate ayambako ku b'ewaka baleme okufiira enjala mu nnyumba. Omukyalo ono y'omu wuuno omulengera mu interview ya NTV ng'ali mu kukola interview ali mu kukola intro ey'omukutu ogwa Al Jazeera. So kompe kilipo eri togizannya, give me the cutaway eya interview ya Kyagulanyi ng'ali ne Al Jazeera. Omukyalo ono y'omu ono gw'olengera emabega wano, ye mukyala y'omu gw'olengera ng'ali mu kuinterviewinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukutu ogwa Al Jazeera. Omulaba engoye oziraba? Engoye ze zimu ekireeta endowooza nti ne interview ate yakoleddwa ku lunaku lwe lumu. Wabula Kyagulanyi alabikwako ng'atuuka mu interview mu ngeri eri disguised. Oba ontegedde bulungi nnyo, ekitegeeza nti nno gy'atambulira osanga agezaako okwekweka aleme okufaanana abo maybe oba aleme kufaanana nga bw'afaanana maybe mu ndowooza ye nga intelligence ye nga ye ate omuntu wayinza obbawo ekimubalibwa. Naawo kaakati ebibuuzo ebitandise okwetooloola ennyo emboozi eno ebaddewo. Robert Kyagulanyi Ssentamu badde avaayo guno gwadde mulundi gwakubiri nga aweereza videos okulaga obutali bumativu bwe n'ebyo byava mu kulonda saako n'okunnyonnyola embeera mwabadde agenda mu maaso okubeera ng'ataayitira. Wabula posts ezitandise okuteekebwa
ku mikutu oba ku mukutu ogw'omutimbagano ogwa CDF nga alaga ebigenda mu maaso mu kasirise n'ebiruubirirwa bye eby'okumukwata n'ebyo byasuubira byandimukoze singa abaamulina abantu abawagizi b'NUP we babikwasaganyizza awamu byongedde okwongera obweraliikirivu mu mitima gyabwe nti CDF twali tumulabyeko mu ngeri ey'olusaagiriro ng'agamba nga bw'alina Eddie Mutwe era ali mu basement ye anyiga Runyankole. N'atutegeeza nti nno omulevu yaguzzeeko dda era afaanana nga bw'ayagala. Ebigambo ebyo CDF nga bwe yabyogera mu ngeri esaaga olunaku Eddie Mutwe lwaleetebwa mu kkooti nga bifaananira ddala ng'omukulu bwe yali atutegeezezza. Kakati abantu abamu ne balekeraawo okulowooza nti CDF bw'apostinga ye aba asaaga byayogera aba abitegeeza. Kati ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalabiseeko mu vidiyo ey'okubiri ng'azze okumiitinga abantu bulijjo babaleeta miitinga ate n'alabibwako ng'ajja mu kamera ng'ayambadde akakookolo ekintu ekireetera abantu okulowooza nti bw'abanga omusajja ali ku social media ng'alinga asaagamu naye ng'amwewerera nga n'ono entambula ze atandise okwebuzaabuza so that abantu bayitako tebamutegeera omusajja teyandibanga ali serious. Now muzimu ku post CDF ze yataddeyo z'oba osooka okumpaako. Kale yasoose n'ateekayo post esooka n'agamba nti personally I'm embarrassed by our record n'agamba 22 killed in 1 week is too low. I promise to do better. Nakkira wansi n'agamba nti the first thing I will remove from Kabobi are his balls. Omuntu kyayadde ayinza okuinterpretinga nti oba asaagamu. N'atakoma okwo n'aleeta post ey'okubiri. N'atugamba atya we will kill on sight all NUP so-called foot soldiers until Muzei says otherwise. Tujja kutta abo bonna bayita ba foot soldier paka nga Muzei maybe ayisizza ekiragiro ekirala oba tukomyeko n'atugamba nti baana bange ekyo kikomaawo. N'addamu n'atugamba nti we have killed 22 NUP. We have gye mbadde nsoma gy'obompa. Gireke etambula ogipozingire wali. We have killed 22 NUP terrorists since last week. I am praying that 23rd is Kabobi. Ezo zonna post osobola okugamba nti ziryanga ez'okusaagamu because abantu babadde used in CDF asobola okujja n'abaako byapostinga wadde ng'ebimu ate abantu babirabye nga bigenda mu maaso okubeera nga bikola ki nga bituukirira. Kakati ekirala ekiyongedde okusiikula emmeme z'abawagizi ba National Unity Platform n'okwongera okubeeraliikiriza ate ye post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ataddeyo amakya ag'olunaku olwaleero ng'agezaako okuddamu ebimu ku bigambo ebya CDF byazzeemu. Era mu bigambo bye yagambye nti last night as Museveni's son was making these threats, kakati acaptioninze biri bye mbadde nkusomera ebyenjawulo abicaptioninze n'ateekako post eno. Agambye last night as Museveni's son was making these threats to kill me and gloating over killing 22 of our supporters. In reality, he has killed over 100 since last week. Ebigambo bya Kyagulanyi. He has the military who was stationed inside our compound yet again banged my house doors as they sang profanities, ordering the occupants to come out of the house if they are men. The people at my home say the criminals seem to be drunk. Okusinziira ku Kyagulanyi nti abasirikale abali ewaka bayinza okuba nga banyweddemu ne bagangayira bwe batyo ettamiiro ne balimalira ku nzigi ze nga bagenda mu maaso okuzikuba nga bategeeza nti n'abali munda we mba mweyita abasajja nga mwasha musobola okukola
Come will show you. Kitegeeza okusinza ku Kyagulanyi nti kakati bali n'okweyagala beeyagala bafunamu n'obudde n'okunywa ne banywamu. We demand that the military vacate our home immediately. My wife and the people are not safe. They are starving after these criminals blocking food from reaching them. They cut the padlock of our gates and replace them with chains. N'agamba nti free Uganda now. Now, awo we wakyali akattu ng'omuntu abuuza, what is exactly happening? Is Kyagulanyi on run? Bamugoba? Bwe baba tebamugoba, kiki amagye kye gakyakola ewuwe nga taliiwo? Ekyokusatu, CDF aduumira amagye ow'oku ntikko bw'aba ng'agamba nti abantu 22 be byakafa naye yandisabye Katonda bw'aba nga musaasizi nnyo era ng'awulira okusaba kwe yandimusabye at least owa 23 abeere Kabobbi, owa 23 amulinze olumbe ssenyiga omusujja lwe luba lumuttira oba naye amunoonya waamufunira lukoye. Ebyo bye biyinza okubeera ebibuuzo omuntu by'ayinza okubuuza mu kaseera kano. Wabula, this might be a coincidence. Wabula ate ereeta okubuusabuusa ku bituufu kye biyinza okuba nga bigenda mu maaso. Eggwanga lya Uganda lye limu ku mawanga agakyasinze okubeera ag'omukwano ne banneebalya gaalyo era nga ne gwe twasembayo okwawukana n'essaawa zino twogerera tulinnya mu kabu y'eggwanga erya Kenya. Ebiseera ebisinga mu mawanga agatwetoolodde n'agatwetoolodde ensi eno bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti bwe batuuka mu kaseera akafanaganako bwe kati ne baagala okwetooloolamu batera okukozesa ettaka batera okuyita ku ttaka ne bagenda mu mawanga agaba geetoolodde amawanga ago gye bava kubanga baba tebasobola kukozesa airport kubuuka kugenda mu mawanga malala. Naye bw'otunuulira position ya Uganda n'amawanga agagyetoolodde oyinza okukkiriza nti Uganda erina relationship ennungi n'amawanga ago. Eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Kenya, you can really understand Uganda n'eggwanga erya Kenya basaza mu kabu kubanga President Sammy Ruto President w'eggwanga erya Kenya ayininganga mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni. Bw'ogenda ku Samia Suluhu naye tosobola kumwawula ne President Yoweri Kaguta Museveni. Bw'ogenda ku Tshisekedi eggwanga erya Uganda lyatuuka ne ku extent okukkirizibwa okukwata amagye gaalyo gayingire eggwanga erya Congo okusobola okufuuza amagye aba abayeekera ba M23. Bw'osala n'ogenda mu ggwanga erya Rwanda gwe twali tulina obuzibu naye kati nawo bwatereera. Bw'ogenda mu mambuka waliwo eggwanga erya Sudaani ayo nalyo n'eggwanga erya Uganda Salva Kiir tosiza ddala mu kimu. Ekyo nno kiyinza okubeera nga kye kikyasinza okuwa obuzibu abakulembeze bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti ab'omu ggwanga erya Uganda abandyagadde okwemulula nga tebakozesezza airport okufuluma eggwanga. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna okubeerawo okusinziira ku reports eziva ku luguudo olw'Entebbe naddala mu bitundu ng'onaatera okutuuka ku kisaawe eky'Entebbe tulina road block eyo esooka gye tukozesa ng'omaze okutuukira ddala kugenda ku airport. Waliwo road block eyo yeebaddewo ekozesebwa okucekinga. Naye okusinziira ku reports eziriwo nti nno okuva ku lunaku nga tugenda tubuzayo ennaku nga 2 okuyingira akalulu road block zaatandika okuteekebwa okuva mu bitundu eby'okubayita waliwo ekiyitirirwawo ekyateekebwawo eky'NRM awo waaliwo road block ne wabawo road block endala ng'omazeeko ebitaala ebyo ebibiri by'osooka okuyitako nawo nga waliwo road block then ne road block endala wali nga wali ndoza paaka za road block nga 3 era nga road block ezo zaali zeekebejja buli mmotoka yali egenda naddala ezo ezaali zigenda okuyingira ekibuga eky'Entebbe. Wabula tumala okumaliriza akalulu
roadblock ey'okubayita ababiri yaggibwawo era awo osobola okuyitawo bulungi. But currently essaawa zino buli muntu yenna ng'ogenda kugenda Entebbe okulinnya ennyonyi kyandibadde kyamakulu nnyo okusimbula ewaka 7 hours to your time of checking in. Lwaki? Nti singa osimbula ng'obudde bugenze ng'obuzayo essaawa emu kiyinza okwetaagisa essaawa nga 2 okuyita mu lukangaga lw'emmotoka ennyingi ezigenda mu maaso okubeera ng'ate zikeberebwa mmotoka ku mmotoka. Era nga mu ebyo ebintu eby'enjawulo bibuuzibwa okusobola okumakinga sure nti nno oyittawo okusobola okubeera ng'ate weeyongerayo. Kakati abamu ku abo abayise mu experience eno bagenze maaso okubeera ng'ate baginnyonnyola. Waliwo omukulu avuddeyo n'agamba nti nno I have driven the Kampala Entebbe road 100 times, windows down, radio loud, feeling the humid hair slap my face as lake glints ahead. That freedom is gone now. Days after President 7 was declared the winner of the January 15, 2026 election, armed operatives turned Chitubulu, Katabi into a checkpoint. Cars crawl, oba zisoba, engines idle, drivers sweat, while security demand names, phone numbers, destination, every personal detail before you're allowed to move. This isn't an emergency checkpoint. It is a permanent occupation dressed as a routine. Nanyini post eno agitaddeyo essaawa 2 emabega. Agambye nti nno obadde oyitawo awo ng'ovuga nga bw'oyagala. Now, this can be a coincidence nkiddamu. However, it creates question. Ng'omuntu amaze okukitegeera bulungi nti n'eggwanga erya Uganda essaawa zino yenna omuntu ogifuluma naddala nga oliko ebibuuzo ate ng'oli national figure nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. The only thing you can do is disguising n'oyita ku airport. Naye okusinziira ku information eriwo eraga nti nno ekkubo erikutuusa ku airport waliwo roadblock eteereddwawo ate nga bakebera buli kimu. If it is a coincidence, it leaves question in agamba nti my goodness, at this point kiki ekikuumibwa ekyo. Wabula kireesera ebibuuzo mu kaseera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okudduka ewuwe. Abamu batandise okuleetamu ebirowoozo ebigamba nti tebabanga abasajja balinamu ekirowoozo nti omusajja ayinza okubuuka n'agenda. Bwe babanga tebaagala abuuke agende, bamwagala abeerewo ewaka we ng'atudde oba bamufuna mu ngalo zaabwe, biyinza okufuuka ebizibu. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu process yonna gy'abaddemu ng'anoonya akalulu, abadde agenda mu maaso okubeera nga mobilizinga bannayuganda okunoonya akalulu kaabwe, okukakuba, okukalonda, okukakuuma, ate singa ebiba bivudde mu kalulu ako tebibasanyusa bakabanje. Oyinza okulowooza nti statement y'okukabanja eyo ebadde statement nnene nnyo naddala ku abo abali ku oludda olwa gavumenti, era eyinza okuba nga y'ensonga lwaki security ebadde deployed mu bitundu ebisinga naddala mu Kampala Metropolitan, naddala okuva ku lunaku omukulembeze w'eggwanga bwe yalangira lwa nsonga nti nno statement y'okubanja akalulu bannaffe ab'ebyokwenda tebaagitwala ng'eri light. Kakati oli n'akugamba nti mu kaseera nga statement y'okubanja yayogerwa almost mu bitundu by'eggwanga byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagendanga atambula, ab'ebyokwenda bayinza obutakkakkana oba bayinza obutabeera bamativu nga tebamanyi watuufu wa Kyagulanyi wayinza okuba nga waali essaawa zino. Now, the question and the last one ngenda okulekera mmwe abatulaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza kumala bbanga ki mu kwekweka yonna gye yeekwese? Ekyokusatu, singa bannaffe ab'ebyokwerinda baba bakitaddeko essira ddala
Kyagulanyi asobola okwekweka ng'ali mu ggwanga erya Uganda ab'ebyokwerinda ne bamunoonya ne bamubulwa bwe baba nga kituufu bamunoonya. Those are some of the questions ze nnyinza okuba nga ate nkulekera. Naye kankulekere interview Kyagulanyi gy'akoze n'omukutu ogwa Al Jazeera. How are you? How's your family? I'm alive. I don't know how my family is. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. This time, not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in pre-ticking ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough, we have record of them, we have videos of them. We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. How are you? How's your family? Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai ebasaba okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.